tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe biddeere w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah gwe yatutumira eri ensi eno paka Allah lwaligizingako nga rahmata muhda, nga kyakusaasira, nga musaasizi era nga ye mulungamya. Nkikakasa ayeetukutte ku kkubo ery'obusiraamu tasobola kubula. Nkakasa ayeekutte ku buluŋŋamu bwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasobola kukaluubirizibwa bulamu buno bwa nsi. N'olw'ensonga eyo mbalaamira okugoberera nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli sagirin wa kabirin, mu kitono n'ekinene. Era nabbi yatwewaza n'atugaa nti la tahkiranna min almarufi shay'a, bw'olabanga akantu nga katono tokagayanga n'okanyooma. Sookera ddala ewa Allah teriiyo kitono kasita okikola n'enniya ennungi. Ewa Allah teba kitono kasita olongoosa enniya yo wakati wo ne Allah. La tahkiranna min almarufi shay'a. Nga nabbi bwe yatwewaza obutanyooma kitono kyonna nga kirungi, nabwe kityo tonyoomanga ekitono kyonna nga kibi. Kisobola okukosa enkomerero yo, kisobola okukosa obulamu bwo, kisobola okwonoonera future yo. Future ya mirundi ebiri, wabula obulamu bwo obw'omu maaso kuno ku dduniya bw'otannaba kuyingiramu. Ne wabeerawo ne future alhakiikiya eyannama ddala, eyo future ey'okusinkana Allah. Kati akantu ako akatono koonyooma nga kabi kasobola okwonoonera obulamu bwo obw'omu maaso. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okutya Allah, okumwesigamira n'okulongoosa ennyo. Tuli ku musomo gwaffe shariya n'omuntu. Olwaleero tugenda kutunuulira amateeka agafuga DNA mu Busiraamu n'obuzibu obuli mu DNA. Ndabye abantu bangi nga boogerera DNA ebigambo ebisongovu, abamu ne batamanya mawukifu sharia, Obusiraamu bwayogera ki ku nsonga eyo. Ekisookera ddala nga sinnaba kuyingira mu mateeka gafuga DNA, tudde ku Qur'ani kyetulagira. Qur'ani yatulagira okuwasa mu mpasa ey'Obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atulambika ani awasa, ani awasibwa. Era Obusiraamu ne buziyiza obwenzi olw'ebibi ebirimu ebisobola okuvaamu. Ebibi ebiri mu bwenzi bingi, ebimu birabwako, ebimu tebirabwako, naye nga busigala amadiini gonna Allah ge yassa gavumirira obwenzi. Teriiyo ddiini yatenda bwenzi n'ebulabamu akalungi. Amadiini gonna hatta n'ab'amagezi, abalina amagezi balabanga obwenzi bubi. Kubanga mu bikolwa ebibi ebiri mu bwenzi abantu batunulirayo kimu kyokka kya bulwadde. Naye mulimu ebibi bingi. Mulimu ikhtilaatul ansab, okugatta endi okuzitabika ne zeetabika. Tubulaba olwali tufunye ebizibu bingi ebiva mu bikolwa ebya DNA. Ne bakulaga semaka before ne after. Before nga tannagenda mu DNA,
ne after nga amaze okuva mu DNA n'olabira ddala enjawulo. Amaziga gennyini agatayinza nakukoma ku maziga wabula okukaabira ddala omusaayi. Lwaki abantu ennaku zino oba ekiseera kye tuliko bagenze nnyo mu DNA? Zino ze nsonga. Nsonga esookera ddala fasaadu zamaani wa ahlihi, obwononefu bw'omulembe gwe tuliko ne bannyini bwo. Fasaadu zamaani wa ahlihi, obwononefu obuli ku mulembe gwe tuliko ne bannannyini kuwangaalira mu mulembe, kubanga tebuba kuba bwononefu. Abantu baali badde bali seefu mu maka, baali badde bali seefu ku baana baabwe, naye olw'obwononefu bw'omulembe n'abagulimu kyesangika era ne kisangibwa nti abantu bagenda mu DNA. Ekyokubiri, obuyaaye bw'abakyala. Abantu abakyasinze okukosa okuleeta ebizibu ebiva mu DNA bakyala, ye percentage esinga obunene, kubanga be bakyusakyusa abaana ne babajja wano n'abazza wali n'abagaba. Newankubadde abasajja era balinamu percentage, naye abakyala, obuyaaye bw'abakyala buleetedde abantu bangi okugenda ku DNA. Mukyala asirikira ekyama emyaka n'akibotola mu kiseera wekisobola okukusuzisa ddala mu ntaana, ye n'akiteekawo n'agamba abaana si babo. Omwana akuze ye Muhammadu Mukasa, omwana akuze erinnya lye ddala, n'olaba ttagali ali awo. Obwononefu obuyaaye obuli mu bakyala. Ekyokusatu, qillatul haya, abantu okunaabuuka ensonyi. Tuli ku mulembe ng'abagulimu banaabuse nnyo ensonyi, kubanga bw'otunuulira ensonyi ezaggwa mu bantu, gwe kennyini gwe bagabira omwana gw'otakuzizza, gw'otaleze, gw'otasomesezza, n'oyingira mu maka ga munno n'obanjamu omwana, bwe kutaba kunaabuuka kwa nsonyi oba wanaabuuka ki? N'obanja omukyala gw'omanyi nti ali mu bufumbo n'omubanja omwana, era naawe n'okkiriza ne bagenda ku DNA, results ne zijja eziraga nti abaana si boono, naawe n'obatwala ng'oli musanyufu. Kati okunaabuka kw'ensonyi, abantu banaabuusa ensonyi mu mulembe gwe tulimu. Tuli ffenna. Ensonga ey'okuna, abakyala okwagala ebyenfuna, okunoonyeza abaana baabwe future ennungi. Omukyala agenda n'awangala n'omusajja n'aba nga tamulabamu byanfuna, n'atunuulira gw'ayagala okugabira omwana nga yalina ebyaki? Ebyenfuna, n'amuggyako ono n'amugabira oli. Kyo kiyinza okuba percentage yakyo ntono, kubanga n'abagagga abamu babaggyako abaana, naye era kisigala kiraga nti obuyaaye obuli mu bakyala ab'omulembe guno. Ensonga endala ey'okusatu, manyi ey'okutaano, obwenzi obuyitiridde. Abantu bwe bamala okwenda ne bazaala abaana mu bakyala abafumbo n'abatali bafumbo, ebiddirira byebyo results ze tufuna za DNA. Kubanga omuntu okwekakasa, omuntu yali badde alina ensonyi, banaategeera batya nti nayenda, naye omuntu akala n'ajja n'abanja omwana mu maka, ne bagenda ku DNA ng'omukyala tafaayo, ne bakatema omusajja n'atwala omwana n'amuteeka awalala.
tolowooza nti abakyala abatwala abaana ku DNA nti wabawo abaana nti baddayo ne banoonya bakitaabwe abalala aba amanyiwa wamukola ki wamutwala. Kati ebizibu ebiri mu DNA biyitirivu naye ebikola ebyobwenzi. Songa ey'omukaaga gye njagala okufundikira nayo, songa ki eziviiriddeko abantu okugenda mu DNA? Bannange tukyewale, naddala eri bayimaamu b'emizikiti ne ba amiru abawalimu, okuwoowa abakyala oba okuwoowesa abakyala abali embuto. Mu bizibu ebimu ebireese ebyo kwe kuwoowesa abakyala abali embuto. Mukyala agenda n'abeera awo n'olubuto nga tannayingira mu nnika ey'obusiraamu. Ono omusajja abadde amwendako mambi misikiini tamanyi nti babadde bamwendako abasukka ku ye. Kati omukyala n'ajja ne bamuwoowa n'olubuto ng'okakasa nti lulwo, naye nga naye alinayo omuntu gwe yabeerako naye. Kati agenza okwetegereza olw'okuba yakyamako ew'omusajja omulala, oluusi gwe amaze okutegeera tolina future, atandika okwagala okujjako omwoyo era nagaa tugende ku DNA. Kyova olaba obusiraamu kawululu jumuhuru, ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi, omukyala butamuwoowa ng'ali luki? Mu bizibu ebiri mu kuwoowesa omukyala ali olubuto byebyo ebivaamu. Kuba oluddirira tugende mu DNA. Lubuto yajja nalwo baali bamwendako abasajja abasukka k'omu, buli omu asobera olubuto lulwe, naawe yamuwoowa ng'ali lubuto okakasa lulwo. Ekiddirira kugenda mu DNA ng'ekakutema nti mwana wattu, omwana omukulu oba ow'okusatu oba n'ow'okuna si wuwo. Tuli ffenna? Kyova olaba mbagambye nti obwenzi bungi. Omukyala abeera mu maka mu bufumbo bwe bamuwooweramu obw'obusiraamu n'asigala ng'abaliga. Eno asinkana abasajja emisana n'ekiro n'abeera n'omusajja. Ebyo bireese ebizibu bingi nnyo, bireese abasajja okukaaba amaziga n'abakyala mu maka. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza nti buli yenna eyakakasa n'afumbirwa mu mateeka ag'obusiraamu akkiriza atebenkere n'oyo gwe yalonda mu bangi. Oleme kutta musajja kumumenya mutima. Kino kisukka n'okumenya omutima gw'omusajja. Wallahi teriyo kiruma. Nga mukyala kuzaalira mwana ng'okakasa nti wuwo, n'omuteekamu ne ssente, kabe kasinge nga n'amannyo omubbudde mugago, ne bukeera enkya omukyala n'ananaagira. Ate kasita alemerako tosobola mmusinga. Ndowooza era abantu batera okugereesa ne bagamba omuntu okubeera seefu gye bamuzaala nga nnyina amaze kukola ki? Kufa. Kati omukyala agenda n'ananaagira ng'okuzizza omwana omuweeredde n'amannyo omutuumye gammwe, n'agamba nti ono omwana si wuwo. Era mwegendereze nnyo ebigambo abakyala bye boogera. Mugenda ne mutabukamu awo omukyala n'afulumya statement. Abaana nno si babo. N'okitwala ng'ekyomuki? Ekyokusaaga. N'otwala ng'akyogedde n'obusungu. Naye kiba kirina background. Oweegenderezanga nnyo ebigambo omukyala by'afulumya. Oluusi okeereye kuwa school fees n'ateekawo statement. Naga nkusaba ssente z'abaana ozigaanidde, mpozi si babo. Oteekangawo question mark. Ate ye kasita alemerako tosobola kumusinga. Kati DNA erina obuzibu. Buzibu ki obuva mu DNA? Zo mbadde nnyonnyola ensonga lwaki abantu bagenze nnyo mu DNA. Buzibu ki obuli mu DNA? Kisookera ddala hadamul buyutu, okusaanyaawo amaka. Teriiyo maka gayingira mu DNA ne gasigala ku mirembe. Galina kubeera nga gafunye zaazaa, ganyeenyezebwa, gaba gayingiddemu kibuyaga.
amaka agayingiddemu DNA abeera tsunami yennyini yayita mu Indonesia atasobola kuleka kintu kasita amaka gayingira mu DNA tegeera nti oyo tsunami azze tagenda kukulekera maka nga gakoze ki nga gayimiridde. Ekyokubiri ekizibu ekiri mu DNA okutokyalinga abaana. Gwe njagala okubemu ekifaananyi omwana gwe bakuggyeko nga wa P4 ali mu P3 hatta abamu bajja ne ku basajja abaana bali ku university. Oyo omwana oyo abeera tokyadi mu bwongo. DNA etokyalinga omwana. Ono abadde akuyita taata nga n'amannya g'alina ga kika kyammwe. Bwe bamala omugaba sayidi eri endala ng'omusaayi guzze nti ddala si wuwo, gwe njagala okubemu ekifaananyi omwana oyo waatandikira n'okukyusa amannya ne famire eri bamwaniriza batya. Naye kye nabage nti abantu baanaabuka ensonyi. Omuntu alisiivinga omwana afaanana bw'atyo n'amwagala n'amukolako ebintu byonna ne bamwaniriza mu famire ne baga azuuse omwana waffe. Musaayi gwaffe gubadde tegusobola kukulira bweru. DNA atokyalinga abaana. Era abaana abamu bwe mulaba abo balina ebizibu bingi lwa bamaama baabwe kubataza. Leero amugaba eno, leero amugaba si taatawo, beerawo bubeezi awo guma, awo njiizawo sukulu fiizi, naye waakitaawo mutuufu. Mwana wange amanyi ekyama kino ye muganda wange anzirako. Ne bwe mba nga nfudde akutwalanga ewa kitaawo mutuufu, naye maliriza okusoma, ono yalina ku ssente. Oyo mwana obwongo busobola okubeera nga buli settled, afaanana bw'atyo. Ebyo abakyala babikola. Naddala omwana ng'akuze n'amusembeza ku mmeeza. Waliwo sinaariyo emu eyagwawo mu maka. Okumanya abakyala batukoze ebigambo ebinene. Mungu ajja okubonereza abo abasseeko ekikolimo. Nze ne bwe ndaba TV nga bali ku nsonga za DNA esobola giraba kuba amaziga gampitamu, basaagala kulaba kubanga nkakasa bukakasa omusajja kyagenda okuyitamu n'omwana. Naye waliwo sinaariyo emu omukyala yawangaalira mu bufumbo ng'alina omwana gwakakasa nti ono si wa maka muno, naye ng'omusajja ayagala omwana. Okumanya yayagala omwana naye nga bambi tamanyi. Naye ng'omukazi akimanyi nti omwana ono si wa musajja. Okumanya omusajja yayagala omwana n'atuuka n'omulonda mu basika nti ye musika. Era emmaali n'agiteeka mu mannya g'omwana oyo. Kati ensasa ge yajja etya oluvannyuma omusajja bwe yafa ng'omwana yalina okusayininga ebyobugagga okuvaayo okugabanya ne banne yabagabira, yajjayo ssente ku akawunti. Kati nga ne maama alina omutemwa gwafuna. Ekiseera kyatuuka abaana ne batuula ne bagaa nti maama ssente zaafuna nyingi, tulina ebyokukola, tukole bwe tuti ne bwe tuti, maama tumuwenga omutemwa bwe guti. Kati omaama kasita yategeera nti balinnye ku musente n'ayita omwana we. Mwana yali mwana muwala. N'amugaa nti maayi, wano wooli si wa kitaawo, ono si ye kitaawo, ssente zange ze muzannyirako nzaagala. N'amugaa bwe munaaba temumpadde ssente ŋŋenda kugamba baganda bo nti ono si ye kitaawo. Wallahi omwana n'akaaba, omwana n'atula ne baganda be. Abaana baalemerako nga balaba nnyaabwe ssente afuna nnyingi ezigenda mu bamaama. Paka omukyala lwe yayatula n'agaa ne ssente zonnyima
ozifuna mu bukyamu, ono si ekitaawo. Abaana kasita bawulira message eyo baganda be ne bagenda ku musaayi bakakase, kubanga ne munnaabo ono yabadde abakola ki? Yabadde abagabirako. Ate maama we gwabuusabuusa gwakakasa nti si waaki? Si waawano. Bagenda ku musaayi era results zadda ng'omwana si waawo. Signature ne zikyuka, omwana n'akaaba, omwana n'ayaziirana, omwana n'ayagala n'okwetta. Abo be bakyala be mutateekeddwa kuzannyisa. Ebyo ebizibu ebiri mu DNA, byebizibu ebiri mu bakyala, okukyangakyanga abakyala gwe bakyangakyangamu amaka. Eyo sinaariyo si ya myaka mingi, myaka ena emabega. Kati DNA erina obuzibu, etokyalinga abaana. Oyo mwana asobola okusigala nga minds ze ziri wamu, yamutokyalinga obulamu. Katono omwana agwe n'eddalu. Naye nge kivudde ku byanfuna, mulimu abakazi abakalu gw'otaliira 100 kaabe nnyoko nga ku ssente atabuka, atuuka n'okuga neebuuka nze ku ssente, akufungulira n'engoye. Abo gye bali, ng'ate yamuzaalira ddala. Naye yagamba baganda be nti n'obusika yabufuna mu bukyamu. Oyo si muganda wammwe wa wano, naye ng'ate yamuzaala. Naye oli misikini yafa tategedde nti mu baana baalese mulimu atali ki? Atali wuwe. Mu buzibu obuli mu DNA etokyalinga omwana. Ekyokusatu, ekizibu ekiri mu DNA etokyalinga omwami naddala ng'akyali mulamu. Kati gwe njagala okubemu ekifaananyi. Abantu be bakebera ne bagenda ku DNA ng'omusajja yabadde aweerera abaana yabasomesa. Omusaayi ne gujja nga abaana sibabe. Mulowooza bafaanana batya? Bafiiringa batya mu mutima? Abo tebakoma bukomi kaaba maziga, bakaabira ddala musaayi. DNA etokyalinga omusajja. Mu bimu ebisobola okutwala obulamu bwo n'okogga, oyinza n'okugwa eddalu, oyinza n'okwesuula mu mmotoka, oyinza n'okuva ku kizimbe n'ogwa lwa mukyala kukuggyako baana ng'ate ayise mu DNA. Kasita abakuggyako gwe kennyini omusajja obeera tokyali mu bwongo. Oyinza n'obuteegomba kuddayo kusembeza kitonde kikyala mu bulamu bwo. Baana si babo. Gwatamalaako ozaala otya? Nakugamba obugambo obukufumita, obulina amalobo ku mutima, abaana abakuggyeko ate bwakusonkola ebigambo, oyinza n'ofiira mu buliri. DNA etokyalinga omusajja, etokyalinga omwana, etokyalinga nannyini maka. Abaana ddala oyinza okuba obataddemu ssente. Sheekhe nga n'ebyokuzaala wabiva nako dda, n'ogaa nazaala abaana bange 6, nakola ki? Namala kankolerera abaana. Wallahi omukyala n'akakutema mu ntebe awo otudde nga tokyalina n'amaanyi gaddamu kukola wadde okuwasa. Naga si babo. Si babo. Tuli ffenna? Ekyo kyakumeka? DNA etokyalinga ki? Omusajja. Ekyokuna ekiri mu kabenje akali mu DNA, okutwala emmaali etali y'abaana. Kubanga omukyala akutega omwana n'omuteekako emmaali etali kiki? Etali ye. Abantu bano bayinza okulowooza nti omusajja yali badde aweerera abaana n'abayamba. Yali badde ayamba ng'ategedde nti gwe nnyamba si wange. Muyamba buki? Naye omuntu okuyamba omwana gw'omukakasizzaako nti wuwe, n'omala n'okamutema oluvannyuma nga n'amannya ge balina geewammwe, n'akakutema oluvannyuma nti mwana wattu abaana si babo.
oba omusaayi ne gujja mwalaba akatambi mabegaawo before Ramanzani this year omukyala yakalira mu musajja yali yamuwa omwana ne bitandika ebigambo okuzuuzuuma omwana oyo si waawo. Omukyala okumanya abakyala bakalu yagamba omwami nti omusaayi gwa wano e Uganda sigwesiga, njagala gw'omu Amerika. Sajja yalina ssente n'alinnya paka mu Amerika n'ateekamu ssente ne bagenda ne babajjako omusaayi ne gudda ng'omwana si wuwe, yali yamuwa n'obusika. Ne natunuulira engeri omusajja gye yasindikamu omwana oyo omuto, oba yali wa P5 oba P4 Allahu alam, n'amuggyako ekifundikwa n'amugaa vva wano gende wa maama wakulage kitaawo. Mu busungu mu bulumi, tonenya musajja, tonenya muki abakyala. Simanyi nti baliva ku nsi kuno abakola ebikolobero bityo nga tubasonyiye. Gwasonyiwa sonyiwa nga tekinnajjawo, naye yali akikombyeko, eyali akifiirinzeeko atunuulira obulumi obuli awo, tolinawo osobola kutandikira kusonyiwa mukyala akoze ekikolwa ekyo. N'atuuka n'okuga abaana batuumbe babbula emannya go n'omubbula, mutuuma amannya agajjajjaawe n'omubbula mu kitaawo, n'akeera enkya n'anagira, n'osonyiwa oyo n'otakolimira oyo misana na kiro. Abakyala banaabuusa ensonyi, ate naffe abasajja tunaabuusa ensonyi. Gwe naawe n'oyingira mu maka ga munno n'obanjamu omuki omwana, amaka ga banno ogatta. Kwe kunaabuuka okwo ensonyi kwe nayogedde ti ensonga ezireese ezo abantu baanaabuka ensonyi. Tuli ffenna kati ekyo kizibu. Abaana basobola okubeera mu maali etali ki, etali yaabwe. Either DNA nejja n'ekizuula ti ono si wa wano, oba either obutakizuula. Tuli ffenna akati baganda bange abasiraamu, oluvannyuma lw'okuwulira ebyo, teriyo atamanyi buzibu buli mu DNA, teriyo atabumanyi. Obusiraamu bulamula butya DNA? Mpulira abantu bangi baga nti DNA eri haramu. Kyekigambo kyogera bwotyo 10-10 toba mutuufu. DNA tetusobola kugiramula nti eri haramu mutulaka, ate tetusobola kugamba nti ekkirizibwa mutulaka. Tosobola kugamba nti eri haramu 10-10, ate tosobola kugamba nti ekkirizibwa 10-10, wabula tutunuulira. Waliwo wekkirizibwa, waliwo etakkirizibwa. Dirwa etakkirizibwa. Ekisookera ddala DNA, Alhamdi Nawawi. Alhamdi An-Nawawi. Senga omuntu abeera mu bufumbo obutuufu obwa shariya, nikahun sahih, bufumbo nga butuufu. Njagala mumpulirize nnyo, era leero njagala mbalekera omukisa gw'okubuuza ebibuuzo. Senga omuntu abeera mu bufumbo fi nikahin sahih, alina bba mu bufumbo obutuufu. Omusajja najja ow'ebbali n'abanja omwana mu makaago, tokkirizibwa kugenda ku DNA olw'okuba waliwo abanja omuki omwana. Oba ntegerekisi? Tewabeerayo omusajja yenna erisajjasajja, ekisajjasajja ekinyooma amakaago nti kijja kibanjamu omwana ng'omukyala wamuwasa mu bufumbo obwa halaali. Awo nabbi we yafulumiza statement egamba nti alwaladu lilfiraashi, omwana wa nannyini buliri. Olwo leero kansa nsesezza mukwano gwange abadda nga nti ate omukyala bw'abeera ng'obuliri ye yabugula
ekyo nabbi si kye yali ategeeza. Aga nti ati seeka kisobola okubeera ng'obuliri bwa mukyala eyabugula. Ekyo nabbi si kye yali ategeeza, kubanga nkimanyi mulimu abasajja abasula ku buliri nga si bwabwe. Ekyo nabbi si kye yali ategeeza, si bwe kiri. Nabbi kye yali ategeeza nti alwaladu lilfirash, omwana wa nannyini maka, mwe kimugamba wa nannyini buliri, amakulu wa nannyini maka ago agalimu eyawasa omukyalo oyo mu bufumbo obwa halaali. Kuwe ebbanga ly'omala nga wamuzaala fi nikahin sahih, mu bufumbo obutuufu, awo tewabaayo omusajja yenna ayingira amakaago n'akusendasenda tugende ku DNA naawe n'ogira nze ku ddwaliro bakebere sajja ono buli kiseera mmanja omwana. No, tetukozesa DNA kuzuula ndyo ezanywera ne zikakasibwa nti oyo omwana waawo. Awo DNA tekola. Mu famire gy'oli bamanyi nti oli waawo. Tetugenda ku DNA kukakasa luli olwo olwamala dde okunywera nti gwe oyo yakuzaala, ono ye jjajjaawo. Kiringa omuntu bw'anagenda ku DNA bamukakasa oba muganda oba mulugwala oba wa kabira ki oba wa famire eyo oba si wa famire eyo. Ekyo tekikkirizibwa kasita oluli olwo lumala okunywera ti nze ndi waawano. Oba ntegerekese kakati nga bwe muli mu famire zammwe bw'otagenda ku DNA nti kaŋŋende ku DNA nkakase oba ddala nzaalibwa mu maki mu maka gano. Oluli olwamala okunywera idha thabata nasabu lilqabila bituruki shar'iyya, senga olulyo famire emala okunywerawo mu makubo ag'obusiraamu, kabira yo wa tribe yo wa famire almu'tamada, nga wanywera mu famire eyo mu makubo aga sharia, fala yundaru ila nataij, tetutunuulira DNA. Tuli fenna alhamdu nawawi au albasmatu lwirathiyya. Albasmatu lwirathiyya be bantu okubeera nga baagala bakakase ddala, bayinza okugjako amalusu, omusaayi, ekiki ekyenkumu, albasmatu lwirathiyya oba alhamdu nawawi, ne bajjako omusaayi gwa DNA bazuule. Kakati gwakakasibwa mu mateeka aga sharia. Kakati kiringa nze ekyokulabirako, nva mu famire ya Sheikh Rajabu Bosa, teri asobola kuntwala ku DNA ng'ekyo kyekinkakatako nti mwenva ankebere oba ndi waawo oba siri waawo. Fala yundaru ila hadhihi nataij, results ezivaawo tebazitunuulira, kubanga kadi thabata nasabi bituruki shar'iyya, olulyo lwange lwamala okunywerawo mu makubo amaki amatuufu aga sharia. Oba ntegerekese. Ekyokusatu, fala yaqa shakku fi nafsik au fi waladik anna hadha al-ibni laysa minni, tewabeerawo ekijja mu mutwe gwo shaitani n'ekisuula mu mutima gwo ti omwana ono alabika si wange, kasita oba nga wawasa nnyina mu makubo amaki, ebeera shaitani. Tegeeza nejja nege engeri DNA egyeyitiridde, nange wamma kantwale abaana bange babakole ki? Abaganda bagamba batya statement gye nalikoza, oyinza okifuuwa muki? Bagamba batya okifuuwa okizza muki? Totwala baana bo. Shaitani tegeeza n'ekisuula mu mutima tiŋŋenda DNA ayitiridde, abakyala b'ennaku zino manyi bayaaye, kantwale abaana bange, bayinza okukuziika nga tonnafuna na results.
kasita obeera mu bufumbo obutuufu. Oba ntegerekisa? Kati wuliriza nnyo. Senga omuntu abuusabuusa omwana, ayinza omubuusabuusa mu mbeera 3. Ekisookera ddala, omukyalo okubanga wamuwasizza mu makubo aga shariya, n'azaalira olubuto fi akalli muddatul hamli, ebbanga ettono ery'olubuto nga terinnaba kutuuka. Akallu muddatul hamli, ebbanga erisembayo ettono omukyala kwazaalira mu bufumbo, senga omuwasa emyezi 6. Senga azaalira wansi w'emyezi 6, awo shakka ejja, mukyala gwe naakawasa twakamala emyezi 4 n'ekitundu azadde, seegattangako naye, kaifa yaka hadha, ekyo kijja kitya? Awo ngenda kuyigiriza obusiraamu bulamula butya, oba ntegerekisa? Ekyokubiri, ebbanga erisembayo obunene omukyala kwazaalira newankubadde mulimu khilaafu bayina ahli ilmu, emyaka 4. Emyaka 4 shariya, emyaka 4, newankubadde ebigambo biri 3. Mulimu abagamba nti gibe emyezi 9, abamu ne bagamba emyaka 2, abamu ne bagamba emyaka 4. Wa hadha huwa al aglab, ekyo kyekisinga obungi. Muhammad ibn Idris al Maslam yazaalibwa mu lubuto lwa nnyina nga wayise emyaka 4. Ekyo kyali kibaddewo, kitegeeza ekyahapeninga fawaka, kisoboka era kiramulwako. Kati n'ekyomwezi 9 abakyala kwe bazaalira aktharu, kyekisinga obuki obungi, so si kyekisembayo. Are you with me? Njagala mutegeere bulungi, kubanga mujja kugenda muwasa abakyala akuzaalira omwana nga tawezezza myezi 9, amuzaale nga wa myezi 7, tandika okunanaagira. Wallahi Mungu yangezesa, tekisoboka. Njagala muwulize ebigambo bino mubitegeere bulungi. Ebbanga erisembayo ttono ery'olubuto omukyala kwazaalira emyezi 6. Erisembayo obunene hasba ikhtilaafu ahli ilmu emyaka emeka? Abamu bagamba 9 lwakuba abakyala abasinga kwe bazaalira. Hatta Aisha yatuuka n'oga nti la yabuka alwaladu fi batni ummihi akthar min 2 omwana tasobola kusigala muto lwa nnyina oluvannyuma lwa myaka 2. Kitegeeza Aisha yakoonamu nti kisobokera ne ku myaka emeka? 2. Naye shariya kye yateekawo erisembayo senga kibawo kisoboka emyaka egi. Mutegedde ddi lw'obuusabuusa senga omukyala azaalira wansi w'emyezi 6, oba omukyala okubeera olubuto walamu tukarribuha, naye nga tomukwatanga nako. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka naddala obufumbo bw'ennaku zino bwankokola. Abamu bateerawo ddala puroguramu etali yakwegatta. Nabanyumiza wano sahaba wange ow'ekyengera manyi ow'ensangi eyajja n'akomplaininga amaze emyaka 5 teyegatta na mukyala, ng'ate basula mu kisenge ki naye ng'omukyala asula n'ekiso. Yes, n'amugamba bw'onkwatako. Bannaye abantu balina ebizibu, muleke kuseka. Abantu balina ebizibu. Oyo omusiraamu sirimwerabira, nali ku William nga naakaanukula ebibuuzo, najja mu maziga amayitirivu nanga nkoze nti emyaka egi nemugaa tusinkane enkya. Najja mu ddalasa yange gye nalinga nsomesa olwokuna ku William, ne tutuula mu nsonda nanzitottolera akawanvu n'akagga. Emyaka egi mukyala buli wayagala omukwatako akuba enduulu, asula n'ekiso. Oyo osobola omwenganga?
kati ebintu ebimu omubiwulira bannammwe balina ennaku, balina ebizibu. Kati senga omukyala abeerawo wala mutukarribuha nga tomukwatako, fahamalat, kyokka togenda okulaba ali luki oba ntegerekisa ali luki, awo toga nti alwaladu lilfirashi, oba okuba ddi alwaladu lilfirashi bwetakola ye mukyala okujja n'olubuto. Kyovula beera obusiraamu bwaga nti man kana yuminu billahi wal yaumil akhir, akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, fala yasqi zara ghairihi, tagezanga n'anywesa ennimiro etali ye. Tonywesa nnimiro etali ye, tofukirira lubuto lutali lulu. Aze n'olubuto lwa myezi 2 mwezi gumu, omuwooyi si lulwo n'otandika okufukirira, olwo teruba lulwo. Awo tetugamba nti alwaladu lilfirashi. Mutegedde ddi lwe tugamba nti alwaladu lilfirashi? Mutegedde ddi lwe tugamba nti alwaladu laisa lilfirashi? Senga ajja n'oluki tokkirizibwa nakwegatta naye. Senga azaalira ku myezi egiri wansi w'omukaaga togamba nti alwaladu lilfirashi. Kyala wananyini buliri, wananyini buliri senga olubuto lubeera ku myezi egizaalibwako oba egisembayo. Naye omukyalo badde tomukwata kati ebbanga ng'eryo myaka 5 timuyigatte. Mulimu abateegatta ng'oggyeko n'ekyo ng'omusajja alina obulwadde obutamukkiriza kusemberera muki, nga basawo baamugaana nti eryo eppeesa tolikwatako, olina omugongo naavusa eno simanyi yaseseetuka, kwogeza omugongo n'ogufunya gugenda kufuna kino, ne bamugaa tukuwadde emyaka egi 2. Kati ogenza okulaba mu myaka egi 2 mukyala akola ki? Ajagaana. Bw'otagaa nti alwaladu lilfirashi, nabbi yalamula. Bitegereke kuba tebitegereka. Akati baganda bange abasiraamu, DNA nga bwe njogeddeko n'obuzibu obugirimu, ne mbagamba tetusobola giramula nti eri haramu mutlaka, aye tetusobola giramula nti eri jaiz mutlaka, nti ekkirizibwa 100 ku kiki ku 100. DNA tekulembera makubo ga shariya ge yateekawo ganyweza nasabu luli wa mwana ejja luvannyuma dirwejja. Tetukulembeza DNA ala turuki shar'iyya fi ithbati nasab. Mukawulirize nnyo kano. Tetukulembeza DNA ku makubo ge yateekawo agakakasa olulyo lw'omwana erina kujja luki. DNA tekulembera ku li'ani. Senga obeera mu maka fashakkakta fi ibnik, n'otandika okubuusabuusa mwana, musooke muwulize ne hadisi eno nabbi yajogera eri mu Tirmidhi ne Abu Dawuda wa Nasai. Nabbi yagamba man jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allahu minhu wa faddahahu bayna al-khalaiq al-awwalin wal-akhirin. Omuntu yenna yeegaana omwana we ng'amulaba n'amwegaana ng'awangaala naye, ayeegaana omwana we ng'amulaba bw'ati, Allah tagenda kumusaasira era agenda muweebuula bayna al-khalaiq al-awwalin wal-akhirin, wakati w'ebitonde byonna ebyasooka n'ebirijja oluvannyuma. Kasita weegaana omwana we, owuwo n'omwegaana. Mulimu abazadde abeegaana abaana, si bwe kiri? Naye nga wuwe yamuwasa omukyala mu makubo ag'obusiraamu, olubuto lwazaalirwa ku piriyodi ey'obusiraamu, n'atandika okwegaana omwana. Abamu olw'okutya obuyambi, okulabirira omwana, abamu mbu olw'okuba omukyala yamukyawa nnyo n'abaana be n'abakola ki? N'abeegaana. Abamu oluusi abaana agenda n'atenguwamu ku muzeeyi, muzeeyi n'amuwa ggwe
tuzaalukuse toli waawano ne ku maali yange tosikanga. Laba nabbi bwe yagamba ebigambo ebyo, man jahada waladahu, yenna yeegaana omwana we, wahuwa yanduru ilaihi, ekyo nabbi yakyogera kubanga omuzadde ono taba na kisa, talina shafaka, talina kulumirirwa, talina mutima gwa kizadde. Tuli fenna faddahahu llah, Allah agenda kumuweebuula wakati w'ebitonde byonna ebyakulembera n'ebyasooka. Wahtajaba llahu minhu, era Allah tagenda mussaako kusaasira. Wahtajaba llahu minhu, Allah agenda tuteeka wakati we naye jiji, tagenda mulaba. Kwegaana ki? Mwana wo amaze okukakasibwa mu makubo ag'obuki? Ag'obusiraamu. Naatera okumaliriza mbawo akazindaalo wambalaba ebibuuzo byagala bookya. Senga omuntu abuusabuusa omwana we maka, nabagambye nti DNA tekulembera makubo shariya ge yateekawo ganyweza mwana oba ganyweza lulyo. Tuli fenna liani okukolimiragana kwe kulina okukulembera nga DNA tennajja. Obadde awo n'obuusabuusa omwana n'ogamba omukyala oyo omwana si wange. Obusiraamu bugamba kola kino, kola liani, nga tonnagenda mu DNA. Layira emirundi egi ogende nti ashhadu billah, ashhadu billah. Tuli fenna bw'omala okulayira Allah n'okakasa nti by'oyogera oyogera mazima, ku by'okasuukiridde omukyala nti yayenda omwana oyo si wuwo, era oyogera mazima, ogwokutaano ne wessaako ekikolimo n'ogamba nti wa anna la'anata llahi alayya, ekikolimo kya Allah kinzikeko, in kuntu min alkadhibin, bwe mba mbadde nnimba. Nga tonnagenda ku DNA kasita obuusabuusa mwana n'oga omukyala we omwana si wange, kiba kitegeeza buli bwoga nti omwana oyo si wo, oba omaze okukakasa nti omukyala yamukola ki? Yamwenda. Kati sooka okuba ebirayiro ebi. Ashhadu billah inni la sadiq fima ramaituha min az-zina, nkakasa Allah ali ku arushi, njogera mazima, byenjogera ku mukyala ono byenkakasa nti yayenda. Wa inni la min as-sadiqin, era njogera mazima. Wa anna la'nata llahi alayya, ekikolimo kya Allah kinzikeko, in kuntu min alkadhibin, bwe mba muwaayiriza. Ebyo bikolebwa mu maaso ga qaadi, omulamuzi wa shariya w'obusiraamu. N'omukyala n'alayira ng'awakanya ebibyo, era emirundi emeka? Ena. Ogwokutaano n'asaba n'agamba nti wa anna ghadaba llahi alayya, obusungu bwa Allah bunzikeko. Obusungu bwa Allah bukole ki? Bunzikeko. Alimba nze njogera maki? Mazima. Ebyo nno bimala okubaawo, yufarraku bainahuma, babaawula, tebaddayo kuba bombi. Kati DNA si ekulembera, ekikulembera almulaana, liani, okuba ebirayiro bya mirundi egi. Ogwokutaano n'osaba Allah akuseeko obusungu, n'omukyala naye n'alayira ng'awakanya ebibyo, era ekimala okubaawo n'okakasa n'ogamba nti wa hadha alwaladu laysa minni, era oyo omwana si wange. Olwo oba omaze omumweggyako before DNA. Oba ntegerekisi? Before ki? DNA.
waliwo ekkuba eddala alqiyafa eryo lyalina abakugu hatta fil jahiliya abaatunuuliranga entumbwe zino nga balaba zamuno abakugu asobola n'otunuulira ebigere naaga eno mbuzi yeyise wano eno mbwa ekyo bakirina fil jahiliya abawalabu nga bakozesa qiyafa abakugu mulwaliro kyemugamba nti mulina basenga abakebera obuki obugere n'atunula obutunuzi n'alaba n'aga nti kakati nze Allah yampa ekitone kyeneebaza nakyo Allah buli mwana wange alina akagera akafaanana akamunne akaddirira ekisajja buli mwana wange era nze ntunula obutunuzi bwe nti wallahi gwojjojjeko ewange bonna obatunuulira akagera akaddirira ekisajja bonna kafaanana ekyo Allah yakimpa nga bakijja ku nze ntegerekise bonna kafaanana era nze njira bugizi nti yala basi ntegerekise kati ekyo Allah naawe Allah asobola okikuwa oluusi maaso oluusi ddoboozi ntegerekise tuga eddoboozi yeero yennyini oluusi abamu ntambula ebyo byonna ngenda byogerako naye DNA tetugikulembeza ku li'an tulina ekkuba eddala erya qiyafa abakugu abasobola okutunula nga fil jahiliya wekyali nga batunuulira nti ono ava mu ono entumbwe zono zamuno gano ge makubo sharia kasijja kusembyayo ekyo dirwe tudda ku DNA tunuulirwa mu mbeerezi abamanyize bayogerako mu majma al-fiqhiyya olukiiko lw'abamanyi olwatula mu Saudi Arabia 2012 bwebatunuulira amasala ago ne bagakebejja aga DNA alhamdu nawawi tuli fenna oba albasmatu lwirathiyya batunuulira ensonga za DNA ne bafulumya results nga balaba nti DNA tekkirizibwa tekulembezebwa ku makubo sharia ge yakakasa aganyweza omwana wabula ejja luki luvannyuma olw'amakubo aga sharia naye togikulembeza era togezesa yagala ndabe naye kakase oba abaana bange alwaladu lilfirashi ekyo nakinyonyodde dirwe tudda ku DNA amanyi bagamba abaatuula majma al-fiqhiyya bagamba nti DNA esobola okutunulirwa mu mbeera ssatu senga abaana bazaalibwa mu ddwaliro fakhtalata ba'duhum bi ba'd ne beetabika by accidentally abasawo nga tebasobola kuwawula ani yazadde ono ani yazadde oli huna narji ila alhamdi nawawi awo tugenda ku DNA that is point number 1 senga abaana beetabika mu ddwaliro ba'da alwilada oluvannyuma lw'okuzaalibwa fakhtalata ba'duhum bi ba'd beetabise basawo nabo basobeddwa mulowooza abazaalibwa mu ddwaliro abeera omu ono azadde bagenza bagira wali ne beetabika nga tebasobola baawula ekyokubiri ekkubo eryokubiri amanyi ne baatunuulira abaatuula majma al-fiqhiyya eritunuulirwa ku DNA bwe tumukozesa senga tubeera fil harbi mu ntalo baana ne basaasaana betuzadde mu ntalo ne zisaasaanya abaana balaze eri bano bagenze eri oba ntegerekise entalo okubeera nga zitukoze eki zitusaasaanyiza naye benkisomesezaamu ebintu bino babitegeere abaana bange abatabiriiko senga wabeerawo olutalo ne lutusaasaanya tusaasaanyiza abaana bagenze bano bayingidde Congo bano bagenze Egindi bano bali Sudaani bano bagenze ewa abaana abazaaliddwa mu ntalo ng'entalo zitusaasaanyiza oluganda olutuufu huna narji ila alhamdi nawawi tugenda ku DNA au albasmatu alwirathiyya. Tuli fenna
ekyokusatu abamanyi kye batunuulira senga abaana beetabika nga tosobola kwawula inda tanazo nga bwe mulaba abajiiriddemu ekaseesi bajiiridde muliro tosobola kumanya wuwo n'atali ki wuwo DNA esobola okukuwa oba ntegerekisi abantu bajiiridde mu nyumba sheekhe tosobola kumanya feesi yono tosobola kumayaza ani ono weewaani tuzana accident kisoboka mu mbeera eyo fi hadhihi lhaala mu mbeera efaanaganako bwetu tudda ku DNA abamanyi abalala kye bagamba ndowooza era kyekyo majuhulu nasabi omuntu atamanyiddwa lulyo lwe ngaabo abajiiridde omuliro tosobola kumanya ono woono majuhulu nasabi tamanyikiddwa famire yali awo ali wakati waani yurja ila DNA abo bakulifaringa ku DNA abamanyi kye bongerako ekiyinza okuba ekyokuna inda tanazo singa wobeera bukaayana mahkama naye bayita kooti eyagala okutaawuluza entalo ezo naddala mu nsi zino ezitali zabuki za busiraamu oga nti alwaladu lilfirash omwana wa nannyini maka lwaki obusiraamu bwayogera nannyini maka ye bannange nga mmaliriza bwayogera nannyini maka okukuuma ekitiibwa kye okukuuma ensaaze obutaweebuulwa buli dyeni ebwejja ne bagiteeka mu maka ge erina okuba nga egenda kuweebuula tuli ffenna akati ekisembayo mumaze otegeera ddi lwe tugenda mu DNA ngambye ekisookera ddala senga abaana bazaalibwa mu ddwaliro ne beetabika kize by accidental abasawo tebasobola kwawula tugenda mu DNA ekyokubiri fil harb mu ntalo senga entalo zitukola ki zitusaasaanya abaana tugenda mu DNA ekyokuna manyi ekyokusatu majuhulu nasab omuntu okubanga tebamanyi waani tamanyi lulyo lwe ngaabo abaana abajiridde muki mu muliro tosobola kumanya ono woono wooli bagenda ku DNA oba weinda tanazo waliwo enkaayana z'amaanyi basikaŋŋana omuguwa kooti nebayita naye nga ekisobola okwawulaawo DNA abamanyi batuuka n'okugamba nti ebiseera ebimu tetusobola giramulako nti eri 100 ku 100 wabula esobola otujjirawo eki ntegerekisi kyovula nabagaye tetugikulembeza tukulembeza amakubo sharia ge yakola ki ge yateekawo makubo ki sharia ge yateekawo turuku ithbatu nasab gengenda okusembyayo era wenja okutandikira omulundi ogujja emmande eddako kubanga dalusi yange nagigabirako Sheikh Adam Senjala atwaleko 2 ezisembayo mu mwezi 2 ezisooka ziba zange kyonze nakikola olw'obulungi bwammwe tusobole okusoma enzikiriza tegerekisi mulimu wano benawuliraga esenkalaika bamugyeko olunaku nze kennyini from bottom of my heart nze nagamba Hassan oli Seeka Senjala muwe ku nnaku zange kubanga abala baali tebaagala bakwatira ku nnaku zaabwe nemmuga nti olwange kwatako 2 ezisembayo zimuwe asomese kakati n'olwensonga eyo bwemutuulanga mu ddalasa munteekanga mu dduwa kubanga saagala nnyo kweyagaliza zine wenda baseeka mu ddalasa zange muga faddal somese kati ekibaseeka balina okiyiga lwaki obeera alpha and omega byonna ggwe nakulo tebalukukwatako ne bwoba otambudde ogenze Nairobi lusigalawo lika abasiraamu baganyulwe bakole ki akali njagala kwogera ekisemberayo ddala ku DNA turuk ash-shar'iyya fi ithbat an-nasab amakubo ga sharia aganyweza olulyo ki ekisookera ddala al-ikrar ebyo njabbi nnyonnyola omulundi ogujja al-ikrar okukakasa nga nabbi bwe yagala al-waladu lil-firash al-bayyina okubeerawo obujulizi gamba ng'okulayira era ngenda kinnyonnyola omulundi ogujja tuli ffenna ekirala
abamanyi kye bakakasa ekyokusatu alfirash obuliri nga nabbi yaga nti alwaladu lilfirash makuba 3 amanene naye nga waliwo n'amalala binja binyonyola omulundi ogujje. Kuba erisookera ddala alfirash okuba nti omwana ono ekimunyweza nti wo wannannyini maki maka maama we naawe mwamuzaala mu shariya kyobalaba omwana ow'obwenzi tetutaanagenda ku DNA ebyo bizibu byo tugira mwana wa bwenzi bw'ate oyagala genda ku DNA. Alwaladu lilfirash kisookera ddala ekkuba erikakasa nti omwana wo alfirash okubanga nannyini buliri. Ebikola nno obuliri abamanyi bye batunuulira biri bisatu wuliriza nnyo ebiraga nti omwana alwaladu lilfirash amanyi bye batunuulira kisookera ddala ashabaha fil wajhi okubeera nga omwana akufaanana mu feesi ayinza okuba shaba akufaanana mu feesi. Ekyokubiri asawutu eddoboozi ntegerekisi awo waliwo sayansi waawo saagadde nnyo muyingiramu eddoboozi lijja litya awo sigenda kuyingirawo kubamba laba mwagala nkoonewo. Ekyokusatu tuli fenna ashabaha fil mashi ebigere entambula y'omwana waliwo omwana gwolabira ddala nga atambula nga kitaawe bwaba atambula bwotyo luusi ebigere oba ntegerekisi luusi enjala kati ebyo bisatu byongera okukakasa kiri nabbi kyeyaga nti alwaladu lilfirash either ashabaha fil wajhi asobola okufaanana mu feesi ng'omulabira ddala atunulira ddala nga kitaawe ku mwana atunula nga kitaawe luusi alina amatu amaaso asawutu eddoboozi enjogera ayinza okuba alina ekigambo omwana kyakozesanga naawe okikola ki okikozesa mu bigambo bye naye nga tomanyi. Tuli fenna sawutu eddoboozi mulimu abanyonnyola nti liva eri mu nsonga z'okwegatta saagadde nnyo okuyingirawo. Ekirala ashabaha fil mashi omwana okufaanana muki mu bigere ekyovula abali abakozesanga kiyafa batunuliranga nnyo entumbwe zoono mu zoono ebaga nti entumbwe zoono ekyo bakikozesanga nnyo hatta ne ku mulembe gwa nabbi nga mulimu abakugu abatunuulira ekyo ebaga nti ono ava mu ono. Ebyo bintu bisatu bikulu kati omulundi ogujja insha Allah byenja okwogera n'okubannyonnyola ensonga ezikwatagana ku DNA. Tegerekisi n'olw'ensonga eyo ensonga za DNA nayogedde mu kusooka lwaki DNA weeri ku mulembe guno lwaki eyitiridde nnyo nenjogera n'ensonga ezigiviiriddeko nenjogera obuzibu obugirimu nenjogera ennamula y'obusiraamu ku DNA. Mumaze ogitegera ennamula y'obusiraamu tetusobola giramula nti eri haramu mutulaka 100 era tetusobola gamba nti jaiz nti ekkirizibwa 100 wabula tutunuulire ki embeera ne tunnyonnyola n'okunnyonnyola ddi lwe tukozesa DNA. Ekkubo lyokka erigenda okuyamba liri eri okuwona ebizibu bya DNA alwaladu lilfirash omwana wa nannyini maka. Naye omukyala bw'alemerako mugende mu liani maze ojjogera mukuba ebirayiro ogwokutaana alayire agaye nti obusungu bwa Allah bunzikeko obusungu bwa Allah wallahi bujja mukkako kujjako abantu bano abatatya Allah ng'olimba n'osiba omusajja abaana abatali babe n'abaweerera n'omubuzaabuza kyova olaba muyingire nnyo mu nsonga z'abaana bammwe. Mukyala azunzizza baana agenze waabwe bonna tomanyi gy'abatutte luusi ate abatutte mu kika kirala kubanjulayo golowooza agenze waabwe saagenze wa musajja mulala kubalagayo luusi balina okumanyagana mu famire endala gwakusiba bbula mbabuulidde ebyafaayo wano bingi. Mukyala asobola okuteekawo omwana n'amubeera mwana wange guma wano siwe wammwe naye wano oliwo osoma kono yalina obusobozi kitaawo gye nakuzaala mwavu naye muganda wange oli ow'ebijabijo yamanye ekyama ekyo era bwebanga nfudde akutwala ngewa taata wo mutuufu yekka abo gye bali. Ekirala ekisembayo baganda bange ku DNA uliza nnyo twawiru nga tonnaseka simanyi kikusesa ekisembayo ku DNA
ntegerekise muzeeyi bw'amala okufa n'atulekawo ng'abaana tebalina lukusa lwonna lusojjola mu bannaabwe. Onalabika muganda waffe si wa wano ne mutandika obbakubamu ebiki, oluusi ne mujjayo n'omulambo mugujjeko ndaga butonde. Ekyo si kyammwe. Muleke kitammwe mu kitiibwa, muleke kumuweebuula. Abaana tebakkirizibwa kutwala baana bannaabwe ku DNA. Oluusi ekikozesa abantu nno byanfuna, baagala bano babajje mu maali bo bagisigaze. Oluusi ebigambo ebyo bamaama oluusi be babireeta. Aga mulaba maama wammwe oli, abo abaana si babe, si ba taata wammwe. Olugenda okulaba abaana bakayanira emaali, ebigambo bitandika, toli wa wano, gwe tebakuzaala wano, kakana bagenze mu kooti yeeragira ekintu eki DNA. Oluusi ne bajjayo ne muzeeyi wammwe ne bamuggyako ndaga butonde, bamuggyeko amagumba eyaffe dda, engumbagumba ze ne muziteeka ku nguvu. Obuvunaanyizibwa si bubwo. Genda ozaale abaana bo. Tokkirizibwa kutwala baganda bo ku DNA. Mb'okakasa oba kitaabo yabazaala wano oba si ba wano. Mulimu abasajja era awe naamaliriza ndi ku mateeka aga sharia. Kati tuli ku DNA, ennamulaza DNA mu sharia. Bwe naamaliriza nooza nja kuyingira mu kulaama. Mulimu era abasajja abaleka ensasagge mu famire ne mulaama bubi. Muntu n'awandiika abaana, bano be baana bange, n'asazaawo akasiitaazi n'aga ne bano bange. Oba otegeeza ki? Kikiramu nali nkirabyeko. N'awandiika abaana bw'ati, olunyiriri lw'abaana, bano baana bange, n'asazaawo n'aga ne bano bange. Owa message ki? Allah akubikkiridde, weeweebuula. Abantu lwaki baagala okunoonyereza eki? Bw'oba Mungu yakubikkirira, genda n'ekyo. Nirika kulaga n'abasigadde, kubanga ono kyaba ategeeza bano bange, bano nabakola ki? Nabenda, nabo bange. Sharia mubatunulangamu. Bagambye abaana temutwala baganda bammwe ku DNA. Ekyo si kyammwe. Temusojjola mu bannammwe mu baganda bammwe. Mujja kuleeta empalana ejja okusigala nga nansikire, wabula tunyolwa nnyo mu mbeera mu maziga wakati eri abakyala abakyanga abaana mu basajja. Era nabbi yaziiza n'agamba omukyala ayingiza abaana mu basajja abatali babe tagenda kulaba kujjana. Bakyala batukoze ebintu basiraamu ebibi. Kyala n'akumalira obudde, oli ku mwana gwakakasa nti si wuwo, n'omala omuggusa, n'omala okumugjamu, n'ananaagira ng'ow'amayuga asala ekkubo. Tugende ku DNA. Mwana si wa wano. Naawe ne bakuleetera omwana gw'otalabiridde, naawe n'oyaniriza. Mukuŋŋaanye ennyo naye mukuŋŋaanya muliro. Muleke amaka g'abantu gatebenkere. Muleke kugatabula naki? Na DNA. Era gwe omusajja tekakutanda n'otandika okubuusabuusa mu baana. Kati kirabika ambeetunulemu mbakubemu ttooki ndabe oba bange oba si bange. Sheekhe bw'onoozuula nti si babo, omanye embira ezigenda okuyitamu nga weetaaga na kusiba pampa z'abakulu. Omanye ebiyinza okuyitamu awo wokka we basomera results awo. Buno obusajja buno obutula ne results busooka ne bweyogeza ebigambo mbu bukukansolinga, naye nga gwe bakansolinga yafudde dda. Kakati Haji manyi mbeera esobola okubeerawo, esobola okujja bweti. Omwana nabiri omumanyi ti wange. Kakati Katonda asobola okuleeta ekigezo, naye kakati kambuuze, bwe kiba kizze mulina we forward ki? Obuuzaani. Bani temutwala baana ku DNA. Abakyala mutuyambe.
ekirala bamanyi kye boogera ku DNA bw'eneeba ekeberebwa alla yataakhar obutakeerewa eno pointi mugitwale nga kikulu min shuruuti mu bulombolombo bw'okukozesa DNA alla yataakhar obutakeerewa kiki bategeeza obutakeerewa omukyala ali lubuto n'amala n'okuzaala n'omwana n'omutwala ku ssomero nti ate njagala kukola ki kukebera okebera ki bw'oba oyagala ng'olina ky'obuusabuusa DNA teteekeddwa kukeerewa amanyi baateekawo n'ebbanga lye bakuwaamu hatta imaamu Abu Hanifa yagamba ennaku 3 oluvannyuma lw'okuzaalibwa kw'omwana bashafiiya ne bahanafiya ne bagamba limuddati 7 ayyaami ebbanga lya wiiki balabika bamalikiya be bagamba nti ebbanga ila haddi nifaasi omukyala watukulira nifaasi naye kakati mulimu ebintu ebyewuunyisa omwana n'akula n'atuuka ne ku yunivasite nti tugenda mukola ki mukebera kitegeeza buli w'obuusabuusa yanguwa kubanga n'olubuto balukebera omwana nga yakazaalibwa naye omwana omaze omuteekamu ssente munnaamusomesezza ayingidde secondary ayingidde yunivasite mukimanyi nti mulimu n'abasajja abakulu be bajja mu maka abakulu ddala nina wano omusiraamu wange nsaba nsonyiwe sigenda kwogera linnya abakulu ddala kuba ennaku zino tutunka naye aŋŋamba maama yangaba awalala mukulu alina n'abaana tusaala naye wano nimuga yaaki nywerera gy'oli kyokka ate maama we gye yaleka amukakasizza nti yewa kitaawo omutuufu si basiraamu kati baamala omwanjulayo taata we ayagala adde mu ddiini ye etali ya busiraamu namugamba ekyo kyokka kyampisa bubi ne mugamba musiraamu ofa ki ssaawa zino ku myaka gy'olina okuba ne taata ofa ki ssaawa zino ze nkuze sirina kitange kuva P1 nkuze simulina yafa dda mwansoma P1 naye namugamba ofaaki okuba nti essaawa zino tolina taata olina abaana kola ekiko ekikyo naye omusajja gye bakugabye atuuke n'okujja mu busiraamu mutunuulira abakyala bye bakola ye tatunuulira ne gyakugabye oba basiraamu basi basiraamu ye akyogera bw'atyo n'afa n'abalekera ensasagge ne mutunka n'ekintu oluusi akikwasizza muganda we natunka nakyo oluusi ne bajja mu maka ag'abasajja abakulu nga ffe ab'ekika ne bajja nga 5 tulina kye twagala okunnyonnyola naye tunoonya engeri gye tukutandikamu ekyatubuze mubaga kiki munnyinnyonnyole age oba senga zaaliika yana senga n'asooka akutama omutwe bw'ati n'agamba mwana wange nange kikyanzitoyeredde naye kojja wajja kikugamba oga kiki senga kiki maama munnaaye kizito naye tusonyiwe mukulu waffe yakola ensobi naye tusonyiwe munnaaye bulijjo gy'obeera maama we si gye yakuzaala musajja akuzaala ali eyo avuga piki ya bbulu sheekh oyinza okuwunga kakati abaana ogenda bakyusa otya babadde bakula balaba ono senga ono jjajja ono oba ntegerekisa otandika otya abakyala bano senga balimu akafumintiriza ne babeeramu amagezi amatono kale amatono kubanga amangi gababuze amatono kuteteeganya famire musajja n'atagala kukyusa obukyusa amannya abadde ayitibwa ani kyate kati bannaaye erya seviiri lyanvaako kikiki bannaye sikyali bosa bizibu ndi bibannyonnyola wallahi ebigambo ebyo gyebiri mu famire gyebiri mubirabanga eby'omuzannyo mukyala
yalumba omwana we mu ddwaliro erimu lye sigenda kwogera, dokita mu ddwaliro, mu madwaliro amakulu ge tulina wano mu ggwanga agamanyikiddwa, dokita mulamba, omujjanjabi w'abantu, alongoosa abantu, ne bamusalako nga kyekibaleese bamunnyonnyole nti bulijjo gy'ayita nti ye kitaawe si ye waabwe. Dokita omulamba. Can you imagine? Abakazi Mungu atutaase. Simanyi na kumanya wenyinza kutandikira kusonyiwa mukazi. Olaba ne wendaba gwe bajjeeko abaana muyambako musabirako Allah ku kimpempegere ky'omuntu oyo wakikosa basiraamu. Naye abaana abakyali abato mumuseka naye bajja bagaba oba bagaba abaana bammwe oba bye twogera byamaziga naye mbalaba darusu mugijjuza nseko. Temumanyi bizibu biri mu famire z'abantu. Kale n'olw'ensonga eyo wenja okutandikira omulundi ogukola ki ogujja bakubiriza naddala WhatsApp group za famire zireme kubeera za bigambo nga zaaba akadongo kamu nti asinga okusuna gita yasinga okuyimba. Tubeera mu WhatsApp group za famire nolaba abantu nga boogera ebibuuzibuuzi ebitazimba. WhatsApp group za famire zibeere kuyiga ddiini, kuwaŋŋana bitiibwa, bantu kumanya nsonga zibakwatako ez'eddiini, naye ne babasuuliramu irimu ebagasa ne badda mu kalebule. Irimu si kadongo kamu, ebintu by'eddiini si bya kadongo kamu nti asinga okusuna gita kubasudde ne sebata. Irimu kusoma, bw'oba tewasoma keep quiet, wuliriza abaki abamanyi. Bwe mugenza ate ne mukulembeza imaani ku irimu, mugenza ne mukulembeza okutuula mu ddalasa n'olabanga afuuse omumanyi, otuulamu oyo omanyi ekiggwe, owandiika muwuliriza buwuliriza mutwe ekyogwo gwe muteekamu ebyo ebintu n'owuliriza nze nkya n'owuliriza omulala nkya n'owuliriza omulala nkya mitwe ekyegyo gye mulina. Niyo ogenda okulaba mu WhatsApp group za famire ebiriyo byebyo n'otunuulira bakimbuyege bennyini abeetaagisa lukuya abawedde emirimu bayogera ebigambo nonsense ebitalina makulu. Mutereeze WhatsApp group za famire girimu si kalebule si kadongo kamu. Abantu balina kuyigirako bintu bibayamba bizimba famire bibayigiriza ddiini. Basuulamu omusomo edduwa za gundi tezikkirizibwa n'olaba embaga. Baana bange tujja bakolimira omu tujja ku dduwa ng'okulimirani okulimirani babaga buli kikolimo kikwata kikolimo tekikwata kikwata ng'oli ku kiki ku kituufu naye oli ku kikyamu ng'okolima ne bw'onoyambula engoye wallahi tekijja kukwata bantu. Mutiisatiisa. Mutereeze WhatsApp group za famire. Mulowooza aboogera ennyo be basinga okutegeera. Bantu babeereyo nga basirisa ali mu kamooli naye nga akusinga okutegeera emirundi 1000. Kubanga abantu bagamba ab'amagezi tosobola kutegeera ntegeera ya muntu okujja nga amaze kwogera. Naye olaba n'asindika kiri n'ogamba bambi ono tategeera bulijjo. Tukozese ebintu ebitukola ki ebituzimba. Ebigambo byange ebyo Mungu atusinkanye omulundi ogujja nga twogera kubikwatagana kuki ku DNA n'amateeka agagikola ki atutunuulira amakubo aganyweza annasab endyo oba famire. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.